ekiwali kiba kivaamu kati obudde n'omutima gunda wanya ngamba kati ate waba kigyemu afaananya atya kati wano weka ku mwana ndaba bisambya naye ate waliwo kipale abaana basatu neera omutima gukyakwewuubayo gutyo mu ngalo mulanza tumanyi tumu tujakoma okukula abantu balinga mwenge gye gukoma okukula gye gukoma obukambwe kati nze olaba omwana w'emyaka 2 ansinga buto kyokka nno byogera omusajja omukulu bw'oti kati otukoze otya nsibadde ngamba nti va mulooko abaana kati bazzeeyo ku ssomero tuddeyo wali the house is now empty ngenza olaba olemeddemu okutugenda mwezi mulamba bukyanga abaana badda ku masomero era bunkyakwambala ebijowoolo n'osooka oyambala nena zisikati musiba basinga mwe bazitunda sengange talina dduka lya sikaati kamuzijjawo buli omu gyazisanga empanvu ez'empanvu zetusikapakeno ezinaanuuka okigulamu nekikubeera ate teryajambala bituyamba wano kale kiba kyavaano ng'oyonsa okola bukozi oti n'oyonsa omwana buli mukyala abeera nakyo sijagala njiwala nabwe webeeyogera giŋŋambire sikaati terina ggwa ajambala leeta musika myaka wakawasa abakyala bameka ne gye nnakulira maama yagiina ne bannyoko ne neighbor yali agiina waliwo baganda baffe abazaalidde ku lujja omanyi ekyo kyatya kiwa emirembe bambi ate kati omusana mungi otisikamu oti sikyagadde sikyagadde so mbadde nsaba atmosphere ekyukemuko we are getting old nga tulaba ate nze nina obuzibu n'okukaddiwa naddala nga gwe ninaanye yakaddiye so mbadde nsaba tusikemuko it is just a reminder atuddeyo mu nnyambala yaffe eri eya bulijjo strictness ya ekisenge simanyi oba ntegerekeka tuluze ningemukko wakawaddemu okunyuma kati bane omuntu ofuuka maama oba ofuuse maama kwatamukko kati omukyala kati saa zino concentration ina giteeka ku bbaawo nze siri maama usikuleetako wa maama benzaala bagenda kusoma gyali enamayumba gyali era wemba mpuliranga omutima guluma nange njagala mbeereko ewaka ŋŋambe naye mbeereko gyeni ŋŋambe naye tebamubba nga tino ebantwala nenzibiramu bweti ngenda okulaba nga waliwo asooba nenjisimbula ngenda okusanga nga oli ku bibyo naye kati nga bw'oli awo nebakubba tonoonya kunoonyeza eki ajja kudda ani abba omukyala kubanga era naakubbye obanga mubbyebbye nga tonootuuka nga tezifaanagana obuzibu bw'oyinza okusanga omuntu tasobola kukuzza bwe bakubbidde bakasuka eyo so enviiri kati enviiri za maama zobadde osiba osobola okuddayo ku omuziri ezaffe I know ddayo kati saawa zino mu kaseera kano era nziremu nsaleko enviiri kati zino zino zeweetikkidde bwoti zonna zikumenya obulidde muli olumujja n'okujja ne simanya gwani zijjeeko oli muli jjayo kuzira ezaffe eziri short bakubuuzabuuza wa myaka emeka nkukaddiya kyekitegeeza nekisoboka naye onsinga obukulu difference ya myaka 10 miramba naye ale kale ate speedi kwongobera yeewuunyisa so kati kyenjagala balancing ate bakazi banno baŋŋambire ku lw'obulungi bw'ababba baabwe kati abaana bazzeeyo ku ssomero omwogezi waabwe ontegedde bulungi lekerawo okufumba tuliwo babiri kiki ekikufumbisa omuwumbo gw'emmere ebigambo bya ssengaawo birungi emmere enyiga ewooma nnyo nga muli waka okufukamirira nakula nga ofunyiza emitambi mu nnyumba naye nedda okufukamira kulungi naye kulungi ku showbiz poze nakayo nojja neweefukamiza waki ofukamira aninza olwokingirayo eri nze maama yaŋŋamba bba omufukamirira awo ofukamirira mpaamu ekikwatwako
creativity awa oyagala nzukke kwe hug awa wofukaamiridde obudde bumala ng'ofukaamira awo eddakiika ezo z'olaba ezo za mugaso nnyo ebirala osobola bisanga mu katabo wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati